Ebikumi n'ebikumi by'abantu bakungaanidde ku muzikiti gw'Ekibuli okusalirira yaliko ssente wa NRM Mukono. Haji Idrisa Mayanja Njuki. Njuki era yaliko munnamuli wa Pulezidenti Idi Amin Dada. Sipiika wa DCM Mukono era ng'awuliriza mu bifo bingi. Mu beeteremu kumusalira kubaddeko jjajja w'Obusiraamu. Omulangira Kasimu Nakibi ng'atendereza Njuki ng'abadde omusajja omwesimbo. Abadde omusajja omwesimbo w'omukwano gw'Naddala era nga Katonda yamukola nga taliimu nnyo obunnanfuusi, musajja mukakkamu. Ategeeza nti Njuki akoleddeko mu gavumenti ez'enjawulo era y'omu ku babadde baatuula ku lukiiko oluteeka okukuza amadda ga mbogo buli mwaka. Kwabadde bali benateeka ku lukiiko olukola era okujjukira emirimu gya jjajjaffe omulangira Nuuku Mbogo gwakoleddeko emyaka nga 10 mu bwesimbu n'okwerekereza. Asabye gavumenti okwongera ensimbi y'obulamu neyebaza famire n'abasawo olw'okumujjanjaba. Mu kino tujja kusaba abalina obuvunaanyizibwa mu bujjanjabi mu Uganda, Ministry of Health oba ne gavumenti okutwalira awamu eyongere ssente mu bintu by'obujjanjabi. Otunuulira ssente zibadde zisasulibwa buli lunaku okumukuuma nga mulamu zisukka mu miliyoni 2 buli lunaku, naye omuntu owa bulijjo ssente ziyinza kuvaawa. Supreme Mufti Sheikh Silman Kasirira ng'ayogedde ku mugenzi ng'abadde ayagala nnyo eddiini y'Obusiraamu n'eggwanga lye. Ng'eddiini evuma okuba nti entambula bulungi. Njuki abadde omuweereza omulungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amuyingize etteme emirembe. Byonna byakola ebirungi amusasulemu embeera. Obwakabaka bukiikiddwa omumyuka Katikkiro asooka ayitwa Kawaase agambye nti Njuki y'omu ku baayitako mu ssomero ly'Ekibuli SS era abekoledde nnyo. Agambye nti abadde muntu yeebuzibwako era amanyi ebyafaayo. Y'omu ku abo bemumanyi nga ba Obi ba Bodyguards wa Kinsikondo School, abantu ababaddewo ku ssomero abajja okuwa amagezi. N'olwekyo era ndowooza twafunyemu ekyokulabirako bannange. Omugenzi Pasika kumusalira mu maka g'e Buziga katanalitibwa Ekibuli. Yena awolugana emikono omugeddeko ebintu ebyenjawulo. Ng'ayagaliza buli muntu yenna ng'alina eddiini mu mutima ng'atya Katonda, aweekitiibwa Katonda, aweekitiibwa buli muntu yenna. Mutawaanya obulwadde bwa sukaali na puresha abadde muzitwali. Oluvannyuma mulambo gutwaliddwa Essuugu Buyikwe gyaziikiddwa. Emyaka 3 egiyise Njuki yaliko ku pulogulaamu y'omuntu w'abantu ku Kede TV n'alambika gyevuddewe n'obuweereza. Ng'oyagala okola ekintu kyo wakireeta munnakenya, naye bannayuganda kasa mbeera aba owokusatu alina okufulumya nga mukyali awo mwogera ogenda okuwulira nga ekintu kyogerako oli akyogedde. Abudu Muwonge yakusakidde gulino ku Kede TV. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.